Greetings. I hope everybody is doing okay. Mpuliriza mu katono. Omulundi ogusookedde ddala. General Museveni amaanyi gamuwedde. Akkiriza tumujje mu ntebe. Kankuddiremu. Omulundi ogusookedde ddala mu byafaayo bya Uganda. General Museveni ategedde nti amaanyi gamuwedde. Akkiriza tumujjeko mu mirembe. Mu bigambo bya General Museveni nzikiriziganya naye emirundi 10 ku 10. Yabyogedde si mutamiivu kuba tuwulira mutanywa mwenge. Si mukoowu wadde nga mukadde. Yabadde abitegeeza byabadde bigambo. Naye nga sinakuwa bigambo bya General Museveni ogenda kunzikiriza nsooke nkuwa ebigambo by'omukulembeze wange byakoze olunaku olwaleero luno oba olw'ejjo woogirabidde biibyo. Golaba omukozi w'effujjo yenna ne bw'aba ayambadde nga ffe oyo mulabe waffe ffe tetuli bakozi ba ffujjo mubere very clear. Golaba omuntu yenna yina akola akavuyo, golaba omuntu yenna yina akola ekintu ekitaturepresentinga omanyi oyo bamusindise okufaananya bubi. So erinnya lyaffe eddungi kyekimu ku bintu ebitufuula ab'amaanyi. Bibadde bigambo bya mukulembeze wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogerako eri bannamawulire. Lunaku ki lwogenda okulabirako vidiyo eno gwonna wogirabidde bigambo bya president wakati mu campaign trail. Wuliriza kati ate njagala nkutunuze ku bigambo bya General Museveni wakkiririza ku ngeri gye tugenda okumuggyako ng'ate naye agitegedde dda eya protest vote n'atuwa ne guidance ku butya bw'abavaako. Wuliriza akatambi kano tukomewo. You shouldn't ban anything. If you are angry, you can demonstrate, you can stand on the... You go in Kororo and you show that you are not happy. You don't attack anybody. Why do you attack? Just show that I am not happy. I don't agree with what you are doing. But you don't destroy, because suppose you now take over now. You are the new government. Where will you start? If you have already banned all these... why don't you want to take over something that is... It's established. It's established. What's the problem? So I think Tolongia needs to educate us. Yeah, you have people saying factory young meat. There is no factory young meat here in Uganda. All the factories are ours. If I go to India and build a factory there, it will be a factory of India. Anebo tukomawo Museveni tewekyangira kyangira ku peji yange. Wano tewasasulawo. Ebyo bigambo bya bwana Kaguta Museveni. Oyinza obutatunula buziba. Ebyo kye bayita conceding a defeat indirect. Naye nga naddala otegeredde kye kiri ku ground. Nga gwe kiri ku ground okimanyi nti gwe nga tebakusombedde baana b'amasomero toyina bakuwagira naye ng'otegedde ground bweri kankuzeeyo ku bigambo bya mukuubwa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asetinze General Museveni game gy'atasobola kuddukamu. Mpulirizaamu gwe tuula wano kakkana. Yakitegeera nti munwane yasooka oba ey'abaamusooka General Museveni yakozesanga ennwana eyo okusuppressinga abaamusooka etya nti bw'oteekanga okwekalakaasa okwo General Museveni yakuteekangamu ebikolwa ebibye eby'omu nsiko ebiri violent okugeza kwokya bipiira, kubba bantu, kukuba bantu, kumenya maduuka g'abantu. Teweerabira nnwana ya General Museveni nti yayagala nnyo abantu bamulabe ngazze for rescue. General Museveni atambulira mu biti bibiri. Atambulira mu kiti ekya sitaani n'ekiti ekya Katonda. Nti ajja n'akoleza ekizimba omuliro n'asindika abazinya moto. Nti ye kennyini ajja n'akola ekikolobero ate mu kaseera ke kamu n'ajja nga Sevia. Yagwa abantu eddagala effu mu kaseera ke kamu bwe bamala okulwala abaana nga babagemye n'ajja ngazze okuwonya abaana. Oyo ye General Museveni. Wuliriza wano
omukulembeze yamusetinza atya muka video kolabye omukulembeze agambye ku mulundi guno mukaluke tugendamu mukwekalakasa ko tugendamu kwa protest vote bwolaba omwana yokye kipiira oyo si waffe bwolaba omwana abba oyo si waffe mukwatirewo muweeye eri poliisi omwana akwata ejjinja ebibbi bino ebiyimirira ku kkubo ebisooka okuyimirira ku kkubo abo bonna si baffe yita poliisi ebatwale mumufunze ebikolwa byonna General Museveni byabadde asinziirako okutulugunya n'okutemula abantu omukulembeze akugambye yenna gw'olaba nga abikola bwa Museveni era muyitire poliisi muweeye eri poliisi nga tugenda fuuka mukwano gwammwe nnyo mu protest vote abamagye muli bakyali baffe nnyo mu protest vote tugenda kubayambako okukola omulimu gwe wolaba omwana yonna mu protest vote we tugenda sooka okupozingemu awo protest vote gye tugenda muwa gitegedde keka video kola bakayita mu screen kyolaba awo kye tugenda okukola tewali kizimbe kya muntu kigenda kwokyebwa nedda toyina mmolo gy'ogenda kwokya mbulirizaamu tewaliwo petrol station gy'ogenda kwokya toyina kikuguzisa mafuta tewali wuliriza toyina jambiya gy'ogenda kugula tokkirizibwa kukwata jjinnya mu protest vote bwe tugenda mu kino wano ladies and gentlemen eno ye example gye nsobola okukuggyirayo ku kyetugendamu mu 2026 ekisuula General Museveni mu kitundu kyo tojja Kampala kola kino Arua muli wano abaana b'Esoroti kino bw'owulira nti General Museveni aliraanye entebe kisaawe yayiseemu dda ne General Muhoozi kino kye tusigala nga tukola teri bubbi bugenda kukolebwa tugenda kwekolera poliisi mu kino mbulirizaamu alaba akatambi kano owulidde bangi nga bagamba nti Bobwine ne bwawangula akalulu bajje no bawamba wuliriza ebigambo bino tugobye empologoma edduse mu kibira togambe nti embuzi zetudde ku ntebe ayogera ebyo oyina amagezi bakugambye nti tugobye empologoma efulumya ekibira mbw ate waliwo embuzi y'omunsiko etudde mu ntebe etya eno mission ogiraba eno mission yakuteeka mukulembeze mu State House tukkakkana ekyo kyekiiwo tukkakkana abantu abali mu bifo eby'amagye bagenda kuteekinga orders kuva wa mukuubwa kino tukivaamu nga gavumenti ya mukuubwa etandise okukola emirimu gyayo wuliriza ebigambo bino woolaba omuntu akola ebikolwa byonna eby'effujjo kwokya omuntu apulikinga enjiri ey'okutemula mbusimanyanga gundi wa NRM tewali wa NRM gw'ogenda kukuba yes toyina gw'ogenda kukuba mu protest vote tugenzeyo na mukwano eno mu protest vote gye tugenda teri bibiina tetulinayo kibiina tetulinayo kkala tugenda kukima ggwanga lyaffe ffenna bannayuganda abalyagala owa NRM okuba waaki toyina gw'ogenda kukuba buli wa NRM gyali tugenda kumulaga bakyuse eggwanga mu mirembe ate nabo beyagalire mu ggwanga lyetugenda okukyusa toyina maka ga muntu gw'ogenda kwokya mbuuza gwagamba nti bookya ebintu byabano boolaba bakozemu mmolo ani yagamba nti ezo ssente zaabo bano banyunyusa eggwanga ne babba ssente ne batukolera investment tewali mmolo gy'ogenda kwokya tewali ky'ogenda kwokya kubanga nga bamaze okuteekawo akakiiko akanoonyereza ku bubadde obubbi mu ggwanga lyattu Uganda akakiiko akubawo akafaananyi nga nze akatuddeko ezo ssente zaabwe si ssente zaabwe tetugenda kwokya ssente zaffe ezo factory z'olaba mmolo z'olaba ebizimbe binene by'olaba Abannayuganda bakozemu akasente abali wabweru wa Uganda nga tumaze okuzuula nti ababizimba babba bibbe tugenda kubikwata tubiguze bannayuganda balinamu akasente kaabwe ezo ssente zidde mu government sakoze oba zidde mu nsawo ya gavumenti tewali kigenda kwokebwa yes nzikiriziganya ne General Museveni emirundi ku 100 ku 100 tewali kigenda kwokebwa ezo ssente zaffe buli mubbi gwolaba bye nga investinze Uganda bwe tunamala okunyonyereza nti ssente ya Banzibe ezazimba kyonna kye yazimba tugenda kukitwala tukiguze abakoze ssente mu halaali ssente ezo zidde mu nsawo y'eggwanga ekomye wano tugenda mu kino